Jatango moya tuse Yewabera wenjawulo Tatango moya tuse Yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Luganda mukama yebazibwe nsanyisa balaba ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Manya n'eddoboozi yanza mumbejja wa Yesu NKSM. Nebaza mukama nti ananze nzija njogereko eri abatukuvu be. Sirwamaanyi sirwa buyinza nalwo ekisangulumiza mukama. Yes, mwasibye mutya era mwasuze mutya. Kansuubira nti nno ffenna tuli bulungi buli omu n'akadde k'ejjaali. Sirwamaanyi sirwa buyinza nalwo ekisatugulumiza mukama okuba nti ffenna tuli balamu. Yes, wali otuteka akaseera ne weebaza mukama nti oli mulamu. Okimanyi okuba omulamu kyamagero. Okay, so twala yakadde afiiriddwa. Nsaba mukama akunyigira ekiwundu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, alina ebibuuzo nga byetaaga answers. Nsaba mukama afuuke answer mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Asobeddwa alina byayagala byonna olunaku olwaleero. Nsaba yimusa okukkirizako mukama agenda kwanukula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, omupya yakatwegatako nsaba n'obuwembeefu laba obaka bw'osanzeko likinga, commentinga, oluvannyuma subscribing. Ekyoba teweerabira mukwano kona ku notification bell. Onokona ku notification bell ogenda ba mwana wa munju ku lift up your faith altar. Yes, ng'otwegatako buli lunaku tubaako n'ekiriko mu linnya lya Yesu ku lw'ekisa kibeerako ku lw'amaanyi ge. Mukama asobozesa buli kyonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, olunaku olwaleero lwaba nkuba kyeyo, era obadde olinayo nkuba kyeyo yenna alina gw'omanyi muweerezeeko sheyalinga omuyite tujje tuyimirire wamu naye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katukowole omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama taata tukwaniriza kabito wange, tukwaniriza omusumba omulungi. Jangu otwala obufuzi, jangu otwala amatendo. Muffe temuli magezi naye gwe jangu ofuuka amagezi tetuli. Muffe tetulina kye tumanyi naye inamaani waffe Mukama taata jangu omuliise. Otigamba tetubenga otirwa kyakulya kyokka naye gwabula emmere y'omwoyo. Taata tukomeko tunaazeemu byonna ebyandisomeseza Mukama taata okubanga tetusobola kubeera mu kubeerawo okwo. Otutukuze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, hallelujah. Yes, olunaku olwaleero tugenda soma mu kyawandiikibwa kyaffe kiri mu Yokaana essula ya 10. Tugenda tandikira ku lunyiriri olw'11. Hallelujah. Lugamba bwe luti, nze musumba omulungi. Kuba kyeyo, oyina omusumba omulungi oba toyina? Bw'oba oyina omusumba omulungi oba oyina byonna. Omusumba omulungi yaani? Ye Katonda waffe. Tukkirize Mukama abeere mu mitima gyaffe, tukkirize Mukama atutambuze nga buli wamu, tumufuule omukwano gwaffe, tumufuule omusumba waffe, atusumbe munda mwonna ne kungulu nga bankuba kyeyo. Haleluya. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Haleluya. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe tusobole obeera abalamu. Haleluya. Yesu Kristo, ekiseera kino njagala omanye nti nno Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaggwe enkuba kyeyaya alina ky'oyagala essaawa eno. Ali mu kafunda, ali mu kantu ng'olina kye weetaaga. Mukowolo mugambe Mukama, yegwe musumba wange, jangu onsumba olwaleero, jangu ompise wano. Haleluya. Katonda waffe bw'anaatusumba bye tunaaba tetusobola tuukako tugenda bituukako mu linnya lya Yesu Kristo. Katonda waffe bw'anaatusumba ebibadde bitukwata byonna byonna tugenda biwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda waffe tayiwa, tasekererwa, talimbibwa.
mu mbeera eyo gy'oyitamu embeera ya kirwadde enkuba kyeyo w'oli okoze ssente zibulankanye okaaba amaziga olina ekikaabya olina ekikusinza sindira omuntu omu omusumba waffe omulungi eyawaayo obulamu bwe ku lwaggwe nange tusobole okulokolerwa ku lwaggwe nange tusobole okubeera abalamu ku lwaggwe nange tusobole okusumululwa eyo yonna yonna omubisitaani gy'abadde atupulaningira enkweze. Haleluya. Wulira olunaku olwaleero ng'omuyita akusumbe w'obadde weesumba kyekiseera Mukama Katonda atandika okusumba mu buli nsonga gy'obadde weesumba gy'obadde weekwasa yonna kkiriza nti Katonda ye buli kimu mu ekyo ky'oyitamu. Toganya mu bikufuga, toganya mbeera kusumba. Osobola okuba ng'essaawa eno oli ku ofiisi, osobola okuba ng'essaawa eno oli awaka w'oli naye nga mukozi munna akutulugunya. Mugambe Mukama gwe musumba wange olunaku olwaleero nsaba onsumbe eddadi, nsaba onsumbe mukwano gwange, nyamba mpise muwano wendi awafunda. Mukwano gwange agenda kuyisaawo, agenda kuwanguza n'oyo abadde akukyojjanya atuuka kiseera ng'akunoonya akwegomba ng'era akuyaayaanira okwagala. Tolwana ntalo zo ggwe nga ggwe mukowolo musumba omulungi agenda tusumba. Olina omulimu gw'oyagala muyite mugambe Mukama guno omulimu nguliko naye ggwe olina level wontwala. Mukama leka onsumbe mu buli kyenkola ompiseewo sente ogikola eyitawo obuyisi. Yes mugambe Mukama sente yange olwaleero tandika ogisumba wobuubiira nnyiniyo. Tugenda tandika okukola nga sente tuziraba mu value, tugenda tandika okukola nga buli kimu tukirabamu omugaso kubanga tulina omusumba gwe twesiga. Twesiza abaana b'abantu, twesuza emikwano, abazadde, buli sekinoomu nkuba kye yalina kyakozeeko n'onafuwa mu mutima gwo. Toddamu kwesiga muntu oyo, weesige Katonda yatasekererwa, tagenda kugeya. Nze omumbejja wa Yesu nsobola okutendewalirwa n'enkugeya ewa gundi, naye Katonda wo takugeya, takusekerera, takuyiwa. Twemalamu ne tubuulira emikwano, ne tubuulira eŋŋande, ne tubuulira buli kimu, naye Yesu oba Mukama Katonda wali otuteyakadde ne mugamba musumba wange embeera eno gye mpitamu gwo nnyamba. Oba tekibangawo, bwe kiba tekibangawo ke kaseera tumukoowole, ke kaseera tumuyite, ke kaseera tumuyite amaanire. Oh Yesu omwoyo wa Mukama Taata yegwe musumba bulungi asumba endiga zo muyite nawe gwe musumba bulungi eyawaayo obulamu bwonze mbere tyanze mbere omulamu kulwa gwo musumba wange singa sigwe Yesu singani amanyi singa si mukwano gwa mungi singa teri amanyi kuba kyeyo yegwe musumba bulungi asumba bankuba kyeyo yegwe Yesu gwe musumba bulungi asumba eryobulamu bwaffe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu tukwaniriza kabizi wange twala obufuzi
tetumanyi kusaba tetumanyi kusinda naye gwe asinda Abba Father tukukowolo omulungi waffe ojja otwala obufuzi mu linnya Yesu Kristo. Mwoyo wa Mukama Taata tusooka okwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu. Ffe baani abalamu Katonda wange, ffe baani bawadde chance nate okwekyokuba tusobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulokozi, tukwebaza ku lw'emikwano gy'otugattako, tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe, tukwebaza ku lw'abankuba kyeyo Mukama, bingi bye bayitamu Katonda wange naye ate oyimirirawo. Bangi bootaasizza okufa Katonda wange, bangi bootaasizza mukwano gwange endwadde. Webala omusumba omulungi ku lwoyo nkuba kyeyo Mukama eyali ng'anoonya Mukama Taata wawaguliza okuyita n'oyimirira wamu naye. Webale Kitange, webale gwasumba endiga z'obutakoowa Mukama, webale gwatwagalanga n'okwenyinyala nga n'otukwennyinyaza Mukama, negwe n'otwagala n'obubi bwaffe, n'otwagala nga bwe tuli mukwano gwange. Webale omusumba omulungi Kitange, webale empologoma ya Yuda Taata, tukwebaza ku lw'abankuba kyeyo Mukama, ababadde ku bitanda ne basiibulwa, ababadde mu busibe Mukama Taata ne bateebwa, ababadde ku deportation Mukama ne basumululwa, ababadde Mukama Taata nga bebaka ku nguudo bebakawa Mukama Taata naye n'oyimirira wamu nabo n'okuba ekkubo etabadde Mukama. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'owadde oyo nkuba kyeyo Mukama Taata, awulira ekigambo kino, awulira essaala eno Mukama. Wabala olw'ekisa ekingi, tukwebaza ku lw'abakama ba buli ssekino mu Mukama, tukwebaza ku lw'ezzadde lyabwe, nkwebaza ku lw'ezzadde ly'abankuba kyeyo Mukama. Webale gwe abakuumidde mu mawanga, bwe yabaleesobozesa n'obajja mu nsi yaabwe ne bagenda ne batambula ensi mu nsi etali yaabwe, ensi ejjudde ettima ejjudde effutwa, naye gwe Katonda omulamu obeerawo mukwano gwange. We baagadde obakola obukyamu Mukama n'otaasa gwe Katonda wange. Webala omulwanyi wange, webala ayimirira ku lwa buli ssekinnoomu Mukama. Tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, kuba buli kye tusaba Mukama Taata nga bankuba kyeyo mukwano tugenda kikolera mu nsi yaffe. Kyokubalaba Mukama, tukwebaza ku lw'ensi yaffe, tukwebaza ku lwa buli ssekinnoomu agibeeramu, tukwebaza ku lw'abaweereza ba Mukama, tukwebaza ku lw'amasinzizo Mukama, tukwebaza ku lw'amasinzizo aga online Mukama. Taata bankuba kyeyo senga si ye emmere ebeerako Mukama, bandikuŋŋaanye ddi naye bakuŋŋaanako Mukama Taata kuno ku online mukwano. Weebale ssebo wange yaleetawo omwoyo w'amagezi, noleetawo tekinologi Mukama. Webale omusumba omulungi, bankuba kyeyo basobola okubeerayo Mukama naye nga bamiisinga awaka, naye Katonda wange oteekawo ekkanisa ez'okumpuliziganya Mukama ne basobola okuba nga abali awaka Mukama. Webale Yesu bandibadde bakuŋŋaanirako wa Mukama, eriyo abo abali mu mayumba nga n'okufuluma ebweru muziro, n'okufuluma n'okutambulako wabweru kizibu, naye Mukama Taata obasobozesa munju mwe bali ne basobola okuŋŋaana. Webale omusumba omulungi, nkwebaza ku lwa buli nkuba kyeyo Mukama, gw'oyimiriridde wamu naye Mukama. Bangi Mukama newankubadde Mukama waliwo okugezesebwa okw'amaanyi, naye Mukama Taata oyogedde n'emmeeme zaffe. Tukwebaza ku lw'ekigambo kyo Taata, oyogedde ku lw'abankuba kyeyo Mukama. Tubadde twesiga abantu, tubadde twesiga emikwano, naye omwana w'omuntu ayiwa, naye gwe Katonda waffe otulaze toyiwa. Ye gwe musumba eyalekawo Mukama Taata kabaka w'abakabaka, natalekaawo ndigazo, walekawo byonna Mukama Taata n'otuleka n'obulamu bwo Mukama osobole okuyimirira ku lw'endigazo Mukama. Webale omukwano gwaffe ogwo, webale ssebo wange Taata, tujja maaso go, bingi bye tukukola Mukama nga bankuba kyeyo Taata. Saasira mukwano gwange, watutambudde obubi Mukama, kulw'abaana baffe osaasire, kulw'abakama baffe esaasira Taata. Emitima egibadde egyo ejinja yamba ogijje mu mukwano, oteekemu egy'ennyama. Yesu wange osobola, Katonda wange osobola, Taata wange gwe yazuukira mu bafu osobola okuzuukiza ebyo Mukama Taata. Emitima egitulugunya abakozi Mukama, n'okwewaana ne beewaana ddadi, okutta ne guyingirwamu omwoyo ogwo Taata omubisitaani Mukama.
mukama tomuwa gaapu ku baana bo mukama toganya mukwano gwange kibi ekyokutwalirwa mu baganda baffe mukama abali eyo mukama nga bategeteddwa pulaani zaabwe saasira katonda wange mukwano saasira empologoma ya yuda toganya mukano tata kukwata ku banku bakyeyo mukama tubaleese mu maaso go mukama ekibi ekyo kyonna ekibadde kyagala okusituka emizimu gyonna egibadde gyagala okusituka gikanywa musaayi mukama ekibi mukama tata kiyiwa omusaayi yimirira mukwano gwange yimirira Yesu Kristu sumba endiga zo mukama sumba nkuba kyeyo mukama gwe katonda asobola gwe katonda ayamba bangi mukama tata nga n'amasimu kwa basobola okusabira tebagayina bangi mukama tata naye mukwano Yesu balina kuze deportation nga n'amasimu tebayina tebasobola kuwulira bubaka buno mukama naye fuuka omusumba waabwe buli sekino omujjali taasa waliwo gw'otaasa olwaleero waliyo gw'ojjayo katonda wange nkuba kyeyo gwe basibidde mu buyumba gwe basibidde mu magenda ge mukama yamba Yesu wange yamba mukwano gw'abangi ku lwoyo obulwadde essaawa eno nga ne kampanado kamummiddwa mukama yamba otaase emitima gy'abakama baffe gikwateko yamba sebo wange bingi mukama tata nkuba kyeyo mwayitira mukama abalenzi abali ebweru mukama olumu kampuni wezigaana obajjanjaba olumu mukama tata nga talina na kampuni ali ku kaliwani anajjanjabwa atya mukama talina akama mukama yimirira ku lw'omusajja oyo mukama yimirira ku lw'omukazi oyo akuyita essaawa eno ayi Yesu tukwetaaga mukwano gwange ku lw'abankuba tukyeyo tukwetaaga sente gwamuvali mukama tata yamba taasa eggwanga lyaffe mukama yamba yimirira sebo wange sente ziremenga okubulankana mukama tukwetaaga omusumba omulungi jangu osumba buli sekino mukama kusumba buli nkuba kyeyo ezadde ly'abankuba kyeyo lisumbibwenga gwe katonda wange abaana baabwe famire zaabwe mukama gwoba osumba mukwano gwange eggwanga mwe bali mukama gwoba olisumba taata eggwanga mwe tuli mukama gwoba olisumba mukama osobola kitange osobola katonda wange okusangula amaziga g'oyo nkuba kyeyo akaaba essaawa eno bw'osumba mukama tebasinda baba balaba buwanguzi Yesu tukwaniriza mukwano tukwaniriza otusumbe tata nga bankuba kyeyo mukama tata abamu tebalina mirimu abamu bali ku mirimu naye nga tebajagala nga bo kuba ekkubo bwe litali kitange abalala bali ku mirimu naye gyakutulugunyizibwa mukwano yimirira ku lwa buli sekinoomu abalala tebasasulwa Yesu yimirira wagambe entuuyo zaffe okukala nga tumaze okusasulwa mukama tata tebaganya entuuyo zaffe kukala nga tetunnasasulwa ne mukama ku lw'omukyalo oyo ku lw'omwami oyo mukama ataddasasulwa yimirira ku luuyi lwe abadde asasulwa mukama tata leeti mukama leero kyusa mukama endiga yo woogisumba eba n'ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala naye mukama endigazo n'ekyokulya olumu tezifuna yimirira sebo wange tukkiriza mukwano osumbe bankuba kyeyo tukkiriza ofuge mukwano gw'abangi webale Yesu webale dadi wange ekyo kikoze tata tujja maaso go mukwano nga tuzikiriza buli nkambi y'omubi mukama tata watugamba buli kyakulwanyisa omubi kyaliwo essa gye tuli tekiriraba mukisa mukama n'otugamba nti no buli kyonna mukama ekiri kisse ekirigolokoka mukama omusumba mukama taata bw'aba asumba endiga omubi ne bw'agirumba amuwangula taata kabaka wabakawaka wagala ebyogi byo yagala ebiso byo tukobola malayika Mikayiri okulumbagana enkambi y'omubi omwoyo ogwo gw'okufa gw'abankuba kyeyo emyoyo gy'endwadde mukama gyonna tugiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tugaana okuzikirira tugaana okulemererwa
tugana okukaaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata nkweka buli nkuba kyeyo wali mukweyo omulire yakana omuliro Mukama Taata omubisi tali ne bwayita watagisa mulaba. Taata nzikiriza buli nkambi y'omubi Taata obulamu bwaffe tuwetolozako buli nkuba kyeyo wali tuwetolozako omusaayi gw'omwana gw'endiga. Taata nga ke kabonero ke wateeka ku baana ba Isirayiri. Taata kabaka w'abakabaka naffe buli nkuba kyeyo wali tumuteekako akabonero ak'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omusumba omulungi, weebale kitaffe. Taata watugamba tujjanga gy'oli tusabenga wetuti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eyaleero sonyiwa okwonona kwaffe nga naffe tusinza abatuume totutwala mu kukemerwa naye tulokole eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amina. Obwakabaka obutambulira ku buli nkuba kyeyo zadde lyakuba kyeyo Mukama obufumbo bw'abankuba kyeyo obadde buyuuga buleka obwakabaka babufuga mu linnya lya Yesu Kristo. Basinguzi balabe abazadde Mukama Taata kabaka w'abakabaka abaana basobola balabirira. Weebale omusumba omulungi, weebale kabaka w'abakabaka obwakabaka obufuge mu basingo maadhaagi webasinga ofaana weebale ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kibotozaabo bonna abadde ku woofiisi nga tebalina mirimu ekisa kyo kiyiseewo buli sekino. Sirwamaanyi sirwabuyinza leero ekisanguliza Mukama neebaza Mukama oyansobozesa buli sekinoomu Yesu ogenda beera omutuuze omulungi twala ekitiibwa Mukama twala obuvuzibwa omukwano gwange twala ekitiibwa abagenzi okwebaka Mukama abakulembere buli omulaga Mukama amaze kontrakiti nga bankuba kyeyo Mukama akubeko omulitali ababadde balina byonna Mukama ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Ndawe ebiwonvu kandukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge